ebikolobero bye bakola. Temuggyako kamera zammwe, temuggyako kamera zammwe. Njagala ensi erabe eyo Uganda Police Frank Mwesigwa yabasindise bamekinge sure Kyagulanyi tayogera n'abantu. Naye bannange muli bana Uganda, ebyo byonna bagenda bikola, ebyo byonna bagenda bikola, naye tujja kuwangula. Kati kambasabe muveewo, nze kansigalewo bakole ebikolobero ebyo. Nisabye Bakama, the world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda Police is doing. Mumuyambeko mukyalo oyo, mubayambeko abantu abafa, mubayambeko. That is what the police is doing. Mubayambeko tebafiirawo. Oyo gwe bakubya amenyesa okugulu muyambeko. Oyo mukadde musituleko. Oyo mwana temubalinyalinya. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. But I'll tell you one day we are going to be free. Bannange mubeere bagumu ne bamandera babakola bwe batyo naye bawangula. Abantu b'ebbale ekyokukola mwekimanyi. Obwo obutiitiizi bwa poliisi bwa buswavu nnyo. Shame upon you. Shame upon you. Shame upon you, Frank Mwesigwa. Shame upon you, Museveni. Shame upon you. Shame upon you, Frank Mwesigwa. Shame upon you, Museveni. Shame upon all of you. What a shame. Kazola sembera eri. Njagala kudda president alina gwataasa wali. President aliwa. Eno security kikaki. Ngatasobola kukuuma. Jana. Mudana namwe. Wendi. Mpako. Mpako. Tujye tuno.
Nina video zengendo okubanga mbawa laba ekyo ogosimuliro wabula tia ekisawe kyonna kikutte ekikomisa kiyagazi Sabi alikola imichi kwanza zonna zigana era wetu bebadde ate no bisoka kujjako network Tagafurullah. No. unaite walina tia gas Museveni aliyo yali kusepeza muwo musolo mgende Joka network abijijja kawo ngokola President bisoka jaminga network kugambye wabweru wano wonna wakyali tia gas